oganya okumbulira amazima tina nayo jagambulira nayogera ekituufu lwaki oyagala nnyo okutambuliza abantu mu bulimbi gwe ne Ronald biki yogera ekisembayo leero mbulira ekituufu nayina kugamba saagakkiriza okusinziira ku mbeera yonna na buli kimu nabyo engeri gye wali yogeramu n'engeri gye wali weemoola n'engeri gye watuuka mangu sipiidi kweganna kusomasoma bwoti wenna ng'ogamba bya bulimba gwe Ronald mweyagala story sendeka Ronald kibeyagala mbuulira lwaki oba onkweka omusajja nedda maami Ronald muganda wange maama ogu nze nagamba ebbeere yalisookako gwaliviirako bwati nange bwendibakira omuddako mu maama wo of course sisobola kulimba maami naye nga lwaki mba nkulimba guno omwaka gwo nakikubadde okusobola manyi kutandise n'amaanyi naye kujja okusobola namubuuza nagamba yagamba tamanyi omanyi abantu beekaza ate beerabye nonna okwerabira kwandibadde awo njo sitagala bwagazi omanyi akukweka like mubeere nga muba Luganda nga mwekweka naye lwaki mazima ddala aneegannange teyandibadde ye nange Oluganda lw'okuddungu nalwo olunyuma omanyi naye nakajja ku ddungu nawulira abaana nga banyumya bisitole wano nti abooluganda obuluganda lukoma wali ku airport nga mmanyi byakusaga naye kati ngenda nkizuula kituufu okizuulira eno nti osanga abaana abeddira omuziro gwe gumu naye nga beeyagadde kubanga mbu ziri nsolo just ziri eri Uganda kwegamba yakugamba nti tamanyi tulisisenkana munannikyo okizeemu ogwokubiriza ani atakkiriza muganda wo tulisisenkana mondekere kasolo waabwe ndabye oba eddungu lino yo si lyangu ogenda n'otunuulira obusente bw'okola okuweereza e Uganda babulya buli muntu n'omugamba nti era awooko ku kirimu amagezi tasobola kiteekawo okukola kwekwembirigo kwakweyiiya kale fayini nkyalina obusobozi obuteekamu visa naye omulimu gwendiko gwe nnyini guli irigo singa bantikka esaawa zino ne banziza e Uganda nga bankutte oba muganda wo yennyini yalidde sente zo naye ng'omugambye munnaye njagala akayumba nteeraawo akayumba naye kati omuntu bw'akulaba bw'ati kati ng'akasolo waabwe bwenfaanana bwe nti ndowooza agamba nakikuba namala olw'okuba nti kati nze ntunda mmere y'e Uganda ndya ku mmere y'e Uganda ekitegeeza nnina akasente tebamanyi nnaku gye mpitamu obulamu bwakweyiiya obulamu bufu omuntu alabye singa kibadde kisoboka ng'e Uganda waliwo kye nsobola okuddayo n'enjiiya nandize e Uganda kuba eddungu ekyamazima liganye mbonyeebonye ekimala nganjiribye mwemuli bino mwemuli biri buli wamu onoonya kasente noyagala okwanira ono omukazi atirisi ofuneyo oko kano ate nako ne kawunzika nga kambiri gamataayi bakutte gamba no ne mukama yamanyi tujja kumalako nze n'omutima gwange tulina okumalako oba tutya muganda we byaddala muganda wange ebyaddala wababbaawo kiki enyakuswala kye tujja kukola tujja kugendayoko fenna olage nti muganda wo tekirina buzibu naye maama oluganda luno olw'okwegaana sayidi zombi nalwo olimu okkiriza muganda wo eri muganda wange simumanyi namanyi gankwettemu tegayinza kuvamu ekituufu okimanyi naye nga bambi kyekituufu Irene yakuŋŋamba weekaza gwe wamwekalizaamu lumu nga weefuga atamumanyi kubanga walina omulenzi n'omwekalizaamu ate nomala n'omwetondera oli mukalu
Ate gwatandise okuŋŋamba mbu neekazaakaza. Bw'abanga Irene yagamba neekazaakaza. Kati nkimanyi oli mu kwekaza kuba kazeeko. Bwe mba ndi mu kwekaza. Gw'omuyita otyo. Ani ate? Ronald. Nagamba mukwano gwa. Wa mukwano gwo lwaki ate onkaza? Kubanga njagala mmanye kiki ky'oyagala okuba. Kubanga labayo. Gambye muganda wange. Nga kizibu okusanga n'osanga omuntu nga atadde muganda ye ku kifaana ku simu ye ku ngulu ku simu obuntu bwa musevinze ebintu by'olabanga be connecting okitegeera muganda wo kituufu ekizibu teeka kifaananyi kya muganda wange mwati oli mutuufu naye nze mukwano bayinjala kumanya kituufu okugyako nga bbaawo awo nayeokagamba nti muliigiza ensamba oyo muganda wo taliimu oba muganda oba bityo babbaawo taliimu Amina waba taliimu era wabadde oyagala kunoonya kituufu ng'okijja mu nze beera mugumu obanga bbaawo nze nva ya kintu kyo sifaana kulya ate ndi muganda wange bannange oyagala kuneekalizaamu ate kati naawe mbonyeebonye naye Katonda teyeerabira olaba bagamba ensisinkano teba yalumu ekituufu wansanga simanyi nti oba oli awo tulituuka nena naye olina okwebaza omukyalo oli Joan Joan namusiima naye anyway nali manyi yaliba mukwano gwange owaage naye Katonda bwatyo bwateekateeka ebintu kati ate gwe kyandivuddewo atume eggwate owaaya ebintu bye yabigobako ndooza nalaba nga Charity ye tayagala ekomaawo nayagala okiragira ddala nti akola ki agenderayo era neyeesiga ggwe anti era tubadde ba mikwano tubeera wamu tulya ku anti avaawo asigira wava okugulu waddamu ggo si bwe kiri naye awava okugulu waddamu ggo era mbiwulidde webale kwansolinga muna eddunguli eryo linkubye kiboko ndiwulidde era bano abali e Uganda ab'emoola University of Understanding kasita kati naawe olina emboozi jjojjo banyumiza nene sina mboozi eno firimu episode ku episode era nga nagambye kutandika kenaddayo nembatuuza bwenti amagambo muba mulowooza eribeera njere naawe genda oyere naye ngoza bakkiriza bo baagala okujja ozikola nakkiriza obeereyo n'ogamba nkundi anyinye sente nayenga bali musajja ati kyaliko nalunda ente nenfunya n'omusajja nti endogoyi mbalaasi byonabyogambi naye byonna obiŋŋambye ne story mulimu story gy'oŋŋambyemu awo naye nga siwuliddeemu mukyala myaka egyamu badde sina birowoozaako abakyala bano balumya emitwe badde sina birowoozaako nnyo mpozi erasi teri bakazi kati ate nnema okuwasiza Uganda mpasize ku ddungu ale ekigaana ani ono anfuukidde ezzike ku ssimu Hello? Leeta mukwano. Gyebaleko mukwano. Bamugamba butya olikiriya. Yawo kirungi nnyo nsanyusa okuwuliza waliyo ka puroguramu. Omutima gwabadde gunnuma n'ensala nkubireko nina n'ensonga yange. Ogambye ki? Siwulira. Nina n'ensonga yange. Like ndi lubuto. Olubuto? Lubuto ki? Sooka ombuulire lubuto ki? Oli mulwadde? Naye bannange ekikulu towuliriza kati nkugambye bugambi kyogaanira omuntu omulala gwe nabikola naye gwe wekka ekikulu nawe osaagasaaganya osaagala abantu basaaga kati nawe kiki kyogamba nze okufunisa gwe olubuto kyogamba nti mbuno si lulo gwe wekka omusajja gwe nali neegase naye kati ogamba biki nti mbuno si lulo nawe kannaye njagala tubeere sirias kati akaboozi k'oyagala tunyumyemu olwaleero mukwano kuba ndaba osaaga kiki naye kyotegeeza leka no Becky ebyaddala oba oli sirias nange kati nkugamba mazima nze nagenda okusimbula ekigere okuva e Uganda nga neetegese sisobola kuzaalira ku ddungu nga lwaki
enjogera gyoyogeddemu endaze nti oli sirias naye nze sisobola kuzaalira ku ddungu sisobola kufunyisa muntu lubuto ku ddungu ewaffe jjajjaffe agaba eddagala ly'oluzaalo neerikomya okuzaala navaayo nga nkomezza ekyobulaba nga njogera nseka kuba nkimanyi nti bintu birabika byakusaagamu kyogaanira omuntu omulala gwe nabikola naye gwe wekka omusajja gwenjagala twala eri naawe obadde ki nze okuzaala nze ndoza muli bwe nagamba nti nyumiddwa nnyo n'olowooza nti awoyinza n'okuŋŋambira nti nyisiza olubuto mukwano si bwe bikola nosobola kumala gazaala bwetu kuba navaayo nga bankebedde nga bantereezezza jjajjange bw'oba oyagala omukutwalako nawe nja mukutwalako agaba enzaalo nozikomya azikomya n'olw'ensonga eyo tombalirako mbw'oba waliwo ko olubuto lwe nali nkufunyisizaako nedda mukwano nga gwe baakuzaala okuzaala nzaala naye si kati nja kumala kudda Uganda bantereeze ndyoke nfunyisa embuto naye kati nedda mukwano kati njagala onnyinyonnyole James omutuufu yaani ogenze ku interview wennyonnyoleko ssebo emyaka ndikuganda kuge ndi muganda ndi musomesa nina omwana omu ninayo omwana omu 13 kati abeera naani wamulekera abeera ne sengaawe nyina zeewa sina kumulekayo ebbanga lyonna ene we namufunanga nawe omanya ebintu byekyekibukuku byokusoma ebyo nemumulekera nazanyazannyamuukaawo nenzanyabu muzannyanga kati nemumulekerawo kati yabadde naye yatobye naye mbadde nga njiya bwento kwensomesa kati lwakuba adde asomera gyensomesa kakati namumuddiza yavunaanyizibwa ku buli kimu bulungi bannange nze nali simanyi nti ndiddamu n'okulaba kukunyumiza kwe bakukunyumiza n'omuntu gwe nasanga ate wani yalinga ŋŋamba nga bikugamba yasha n'ataŋŋamba bannange ngaabinyumiza nanteerako bannange nasanze omwana ono gonza otyo nagugamba nasanze gundi otyo kweganga akutemeratemera bambi buli omu ngeri gyamusanzeemu nambeera kimwamuyambe ya obwenge naye waliwo sebeera wobeera ngaoyo obulamu bw'omussebo abakazi abatiba wala ebyana binyirira funayo oteeka wali ewoowosi okubyesiga aye kati toteekayo kati onsindika wanga era ne nayo omu byana biri wano byo webiri wano naye si buli mwana nti naye kati olaba bagamba wasa mukwano gwe wala ogoyinza okulaba nga wetagana kugenda wala omuntu alina okusooka okubeera mukwano gwe babeera mukwano gwe kati bano bozoolaba obulabi olaba kati toyinza kulaba muntu gyegundi ayiseewo nga tomumanyiiko nnyo ate omuntu gw'omanyiiko ebyafaayo bye naye abeera mulungi kati omumanyi ndikugambye nawe njagenda nkuyiga mpolampola James olabyeko nnyo amubadde okandeetedde akalibo ajesi buno bwakunywa bwange naye mayiri kati oli badde omanyi ndi wano walaayi olima wangi maama bwe wandaga omutima abantu batono be bayinza okuwa sente nazituusa nga emaza naye maama kunsente ezo zonna ogenda kumpa tteni katikati ka baasi mpe bibiri manyi ate byemu ebiri yiyonka lweweddemu tugende wali ku kaadi tujjeko sente ate kweziri sagala tuyambe mukwano ensonga eri sensitive is between me and you. We are adults. Sisobola kuva bubi mu bbanga nezija nesiba ku muntu gwe mbadde saagala oba gwesegatangako naye okimanyi bulungi nnyo. And we did that thing more than one time. Twala eri naawe kankujje ne ku ssimu yange tondeetako kajanja. Kati anzigyeko naye bannange Ronnie.
kyokka tawuliriza nsonga zange mala omulikodingi nange kati wulira ka puresha kengenda okubeerako omuntu atawuliriza naye atama amala omuteerako wano ka voice note akitegeere naye newankubadde tuzaalazaala nasijjukira kuwulirako mwana nga kazi bano nabo beewunza balowooza nti abasajja tetusobola kumanya nti kati nzaala kati sizaala sa nali mufunyisiza olubuto nandiwulidde nti kati omwana azze ono muyaaye ono muyaaye teri pulaani naye baaba bwe luba lubuto ninga lwayita wanga munnange tubadde tukyayogera towuliriza bulungi ensonga zange towuliriza kyembadde nkugamba bulungi gojjako bujja kati madde njagala tumiitinge kale tumiitinge either ewuwo oba tumiitinge anywhere twogera ku zino ensonga kubanga munne twazirimu nze naawe tewali muntu mulala gwe tugenda teekamu wakusatu era siriyasi lwaki naye oyagala okunnumya omutima sajja gwe nga nkwagala kale nsonyiwa we mba nga nkunyiizizza nsaba tusisinkane mukwano Nalongo ontambuzizza yambuka kirira kata n'akasente kanzigweko ku simu kale nyabo nange okulaba nze buli wensisinkana omunnayuganda mbanga ali awaka kati ate kebange nti olina emmere yeeka ne Uganda ndi mupya muno Roni mukwano gwange omumanyi yaŋŋambye nti kirire wa Nalongo bw'aba tali awo genda wale bagirya wano bakola bukozi oda ne bamanya nti kati ninayo Roni ninayo Guni aŋŋambye alina emmere empoomu kansuubire byayogedde si byabwe njwanje olina kireeta ninawo matooke nyama akaceere mbawonyako okulya ku kubuzi omuceere n'ennyama kati nebaja mme 20 Toke liki kinadde nsookako ttooka omuceere ntera okukulya 20 ono ogenda kunyogezaako ebintu golooza ettooka nti kuno tulinaako olusuku emmere omanyi gyeva okutuuka wano bwe tetulinaako olusuku mugajjo tugajja Uganda ne gatuuka wano kati oba n'esente bukimu okifuna wano yebaleko emirimu gigenda gitya mugo tukola bakyali bange abo lwakuba tebaagala kufumba olaba n'abawala tebaagala kufumba era nze ndibaguza kati ogamba abaye n'abawala tebafumba tebafumba era oba oli awo Nalongo emmere yange egisango giterese naye nnyo ekitegeeza olina abantu bangi muno buuliisa oba ofunye namukiso gisanga webakuoda bwe mba njagala omuntu nsobola okuyizirako gwewa tunda bantu tunda oli walwali bakuŋŋambye bakasitoma nti olina okubeera ngaosaagasaaga bakuŋŋambye gange egendayo naye wababiri nze Nalongo kati ogasonsanze kati kalina obusowaani ompa bubiri Nalongo tagaba mulundi gumu tegoli Salongo Nalongo kubatawaki ompa obweza nange ntandi ate kati obwa Salongo bunajja buva mu bbanga tofaayo negwe mmere ewooma owola n'okuwola nze nange byengula ebyo wandimpoza ogusooka n'ondaba nenkulaga ekibuga oli mupya ate empuwole gwe gusoosa okulaba naye bambi mpoomu olumu muwonako ku kubuzi mulya kubuzi simanya palata ebyo byannema kati kubuzi zannema okulya ku kamere gombeerawo wano gwe kasonoonya wano wona nakuba kati awo kasoobera nkimanyi bakuwadde esenga tewandiisa kati ogenda kunyuka olina kunyuka andi emmere bakuboda bamanyi eno yagonda olujja buli omu nemuweiye
Nyanyinyuka nange nezirako kuukama. Eno mbadde bubi. Ebyaddala. Omere takuwoomera. Ntalya. Oyinza n'okumpa akalala. Ate nze ngani? Roni. Nakitegedde ekituufu nakitegedde. Ekituufu kyakya. Namaze n'embitegeera byonna. Ekituufu ki? Nabinoonyerezaako n'ebinoonyeza kati ate nno si ku soosi emu yokka nabijje ku soosi ezibiri. Lya mukwano mumanyi kati sitayagala ntalo Asitalo Roni ebibyo netina nabitegedde namaze n'embitegeera. Mumanyi batina baleka Ronald. Wambuzaako ko ku Tina naye Tina sinamutegeka Tina. Awo Tina ali awo kawala katini bwe kati. Namaze n'embitegeera waliwo Tina gwemanyi asooka kawala katono kagambye era suubira ke kali kewali ombuuzaako kangambye nti nagamba olage ekifaananyi kangambye nti kagandako kawala katono kyayika keeko kasisita kange naye omanyi naye nga lwaki tongambangako nti olina sisitawo lwaki oba omugweka oyo alina ebizibu bingi saagala mwekwasa saagala namulaga abantu bange gayira bizibu nga ki bizibu bingi yatoloka mbiyumba yalina abasajja abamukyawa yoyo kati oyogedde ekiyumba yoyo kitabwe nali ngoloozaako oyo saagala mwesembereza era nawe bwomwesembereza risitiyo gayira binteekamu nafu muganda wange naye mugandawo mulungi ku saidi yange alina ebizibu bingi Kalali wano ku ddungu twajja kutereeza bulamu bwaffe so situmala bizibu. Mulimu abantu abeereetera ebizibu ebibi eyo yabeereetera. Tukola basaagala mwesembereza. Wali buzibu. Ojja kunsonyiwa bwe banasooka okumwegaana naye ojja kitegeera. Ekya butonde okwegaana omuntu bw'ati. Nawe kisobola okutuukako. Kyewuunyisa oli okwegaana muganda we. Nawe kisobola okutuukako bw'obeera n'omuntu ng'oyo. Omuntu omuwala bw'abeera awo omusajja akwana n'amukyawa, n'akwana ono n'amukyawa, n'atoloka mu nnyumba, yabeera n'amabanja. Oba sijja mwesiga. Yeewola okukamala. Oyo omutegeke. Mukwano gwo. Mukwano gwa kyali wange. Mwekyawe. Mwekyawe saagala kukolagana. Kiko si muntu mulungi kubeera naye. Ng'obeera nange bulungi ng'oli bibyo. Naye bw'obeera nga muntu nga tugenda sigaza enkolagana. Banyina okumwesonyiwa ate nga mulamu wange. Nze wentuukira omugamba nti
oluganda tujja tulaba nga tusinga nange embeera etegedde ebintu ebimu tusaana ne tubyesonyiwa ne tutereeza ebirala tegeera nsaba busabisa okumute ngenda kumwesulwa mpolampola etusooka etambuza laavu yaffe bwe naabala ebibala osobola omuddira n'omuyita mulamu era ebibala awulala twezaddemu obwana omuyita ssenga ogambye ogenda kumulimu tugende nkuwerekere nako ogende nze ndi ofu leero engeri gy'oliko okugende nange musazeemu nkyalire tekijja kusoboka yitawo